oli wa kibiina ki Dr. T? Obudde buno nze Dr. T sinza kwesimbawo mbyabufuzi mu kifo kyonna kubanga sigenda kukulembera bayeekera. Dr. T Amale nina ekibiina kye natandika bakiyita 7,000 plus move ahead. Nzize nkibannyonnyola 1 Kings chapter 19 verse 18. Nawandiise report ne bannange mu kibiina ne tuwandika n'ebbaluwa twagala okusinkana omukulembeze w'eggwanga Commander in Chief of the Armed Forces of Uganda. Nti mu Uganda mulimu abayeekera. Ate abayeekera bano baana bato. Ate buli lunaku beeyongera okweyongera. Kyokka government temanyi ne security forces tezimanyi. Be bayita ba scientific rebels. Scientific rebels botegereza akantu kano kagamba bazzukulu ala 75%. Abavubuka bali ebitundu 7.5 ku 100. Omuvubuka yaani ye mwana okutandikira ku myaka 9 pa ku myaka 30. Botunulira abavubuka abo bonna tebayina mirimo. Kyokka tebayina ssuubi lya kufuna mirimo kubanga tebayina sikiru n'emu mu mutwe ebayamba kutandikawo mulimo. Murongorani bafuuka idle and disorderly ne bafuuka Devil's Workshop kye social media. Njagala okulabula government nga ntandikira ku mukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni nti bwe tubanga tulina olwalira milioni 3 ku social media yonna awamu. Abaana abo ebitundu 9 bafuuse bayeekera kubanga bavubuka. Omuyeekera yaani any person who is against an established leader or a government. Abayeekera bakulu be bamanyi abali mu government bebe mundu era President Museveni ne government ye bogireta mbye mundu obo bakusobola naye bulijjo omulabe wa kuyita wota musobola. Omwana amaze okusoma ku myaka 19 oba 20 tayina wadde kintu kyasobola kukola wadde okulunda embuzi owa kabizzi oba okulima wadde watermelon. Omwana oyo atuuse mu economy. Abamu balimba n'emyaka ne bagenda ebweru w'eggwanga nga baana bato. Naye ekiri ebweru w'eggwanga kati omwana bw'ava ebweru w'eggwanga economy mutabudde ssente zimubuze ono ali mu Kampala emisolo ate awulira opposition awulira government awulira baserebu beevuma. Omwana oyo information gyafuna emufuula mu yeekera. Era ekiri ku social media government bw'eba ekitwala ng'ekyokusaaga emanye nti ne Gaddafi ne abasajja abo bolaba batunuuza Egypt byatandikira ku social media ne bakwata amasimu ne bawa abaana ne batandika okusaasaanya information omu nga wa bulimba. Kati yo omwana bw'abeera ku social media alina kyalaba alaba kituufu. Kyokka omwana omwe ali ku social media influencing abalala 10 oba 10 abatali ku social media. Lwaki nyambadde bwenti ekyambalo kino kyolaba kitegeeza purple means wealth. Purple means kingship. In the Bible kingship bwe bwakabaka means prosperity. Akati obupande buno bwenkwata akala kagamba nti jajja we yaayu nze omukulembeze w'eggwanga simunoonyanga wenyalemu munoonyanga president wa Uganda aliko leero kubanga yayina obuyinza. Bwe twogera ku security y'eggwanga tusooka kulooza ku President Museveni. Obwavu tusooka kulooza ku President Museveni ne solution zonna zonna. Kati ebintu bino obiraba watya tukutta abaana kubanga mu buli family mulimu omwana yeetaaga okusoma ebyemikono oba mulimu omwana yamala okusoma ebyemikono ng'ekyalaani okuzimba okubajja okulima n'abulwa capital mu agriculture, carpentry and joinery, fashion and design, building and plumbing, welding, hairdressing, mechanics n'endala. Kati Dr. T under 7,000 yagamba yawandiisa abaana twakawandika emitwalo egi mu lockdown n'ekitabo nkirina ebbaluwa ekwatagana ku buyeekera nkirina ne report n'obujulizi obwa video ne audio nambirina era mbitwala wa mukulembeze ki Dr. T katono nnyo omuntu agenda kubuuza oyagala kuwonya eki ugeme ekirwadde how do they call it mu kifo ky'okugema ekirwadde okisiisiitira. Why don't you, what is the cause kyogamba because someone is going to say idea nnungi mpitirivu but the president takimanyi ekyo kulage bw'aba kimulemye emyaka 3 saawa zina anaabikikola. Social media ajaddi otandika ogira myaka nga 5-6 kati kankulage ne beguba mupiira gukyuse ensi ekuze kyokka ensi bwekula ereeta emize emipya
olwaliro osanga abasajja mu security nga government president Museveni asobola okumanya omuntu ayingidde n'emmundu bbiri ng'ava e Sudan ne tasobola kumanya nti ku social media bali mu kuwandiikirako obuyeekera bwa bika bingi buno babita scientific rebels and terrorists. Omwana bw'ateekayo post nti bannange ekiri ekasubi kikambwe ng'afunye ekifaananyi kya 210 n'akiteeka ku social media mu ddakiika 3 kiba kitambudde bantu biliyoni ng'egi naye nga naye amanyi nti alimba. Abajjako Gaddafi baakola batya? Baafuna essimu ne bazikwata ne baziwa abaana abavubuka abato myaka 19-20 ne batandika okusaturatinga ekyabeeranga mu kibuga Sati nga bakiteeka mu kibuga Tripoli nti ekiri eno kika. Gaddafi agenda okumanya ng'abasajja bamuli mu bulago. Lwaki? Kati emmundu yayambako buyambi naye olwedde baali bamaze okuchenjinga mind yaki yabavubuka. Nze Dr. Tingamba gavumenti si nnungi kyokka gavumenti simbi 10 ku 10 n'akatono akaliwo olwa politics olwa noise akolewa ba celebrity ne ziba politicians n'abalala ayonoonye eggwanga lyaffe kyokka gavumenti etunudde. Nze ngenda wa mukulembeze wa ggwanga era mbuuza jjajja we yaayu kubanga nze ye mukulembeze yandira ku kibuga President Museveni yandeetera ku kibuga yakusomesa bwe mba ntudde naye tusobola okuzzaayo abaana bonna mu ssomero emyezi 6 buli amala okusoma koosi gyagala ziizino nga tumuwa entandikwa ne miliyoni egi